gw'ebyobusuubuzi gutegekeddwa e Nansana ku kisaawe ky'e Nabweru era nga balina bizinensi bangi omuli n'abayiiya babadde n'emidaala. Omwoleso guno guguddwawo minisita wa Kampala omubeezi Kabuye Kyoffa Togabye era ng'ono ng'ali wamu n'abakulembeze ba munisipaali y'e Nansana balambudde emidaala egy'enjawulo. Olwaleero tuggulawo expo yaffe esoose Nansana Municipal Council era gigulawo minisita wa Kampala. Minisita Kyoffa Togabye atendereza obuyiiya bw'abakulembeze ba munisipaali eno ng'era omwoleso guno agamba gulina we gwongedde okuteeka ekitundu kino. Ono era abuulidde abantu ku kigendererwa kya trade order bannayuganda abangi gye baasimula obugolo. Oba okunnyikiza mulanga gwaffe naddala ogw'okuteekerateekera ebibuga bizinesi nga kimu kyo ekirimu kwe kusikamu embeera eraga abantu baffe nti okusobola okukolera nga muli awo bakungundo babiki si kwe kukola emirimu naye abantu bwebateeka wamu n'okola ekintu bwe kiti ekirambikiddwa obulungi omuntu asobola okukola bizinesi ennungi ate n'oba ng'ofunamu nnyo nga n'ekitundu kifunamu kuba oba tokitawaanyiza. Ono ategeezezza nti gavumenti yakwongera okuzimbira abantu obutale abaggyibwa ku nguudo mwe basobola okukolera. Omuntu kirungi n'afuna awantu awatuufu alina okukola ki okukolera bizinesi naye abo bajja kulambikibwa nnyo batawuni clerks ne basub county chiefs naye tubasaba nti bw'abeera kaŋŋambe ku ggombolola eyo wansi ku kyalo ekimu senta ng'ekula mubanguye abantu mubatemera ekitundu we baba bakolera awatuufu. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku nteekateeka y'omwoleso guno ogw'okubangawo buli mwaka. Abaana wa Nansana Municipality ng'akubye ebitundu ebisuubira okufuuka amasomero, amalwaliro, factory kati bw'ojja mu mwoleso guno bingi by'oyiga. Ekisooka otegeera bw'oba weetaaga bya layisinsi oddukirawa banka muno ze tulina ate n'enkulaakulana gye wandyetaaza okufuna ddamu abali mu real estate. Ekigendwa kyagwo kulaga biki bye tukola mu Nansana Municipality yonna omuli amakolero omuli ebikole okumanya wa we tutandikira okusala emirimu era tugenda kuganyulwa nnyo. Kisaa ky'ettekera yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.